Tough jajjanga independent. Agenda kuswala nti ayongera kati kuswala. Kati ali mukukwekwera mu bitosi. Tough B. Kati gwoze aje independent akole ki? Makinje East. Ebe ate kati Shalom eno season buli muntu ali independent yesibe 3 ntono. Buli ali independent. Buli ajanga independent. Segona. Anti Tough B. Abo bonna. Anti gwebuze wabanga Shalom amanya kaluka sente. Omuntu katalina amufandi nga sente abagenda zijjawo. Bayina people have money. Abagenda abateeka mu za kiddala. Jukira bakumye abalonzi basaba abalonzi Mustafa. You understand the ground. The ground is saying something different from what you guys have. Anti wabe waine ebbaluwa nga iva wa mulonzi nze njagala ngirabyeko Shalom mu nsi. Njagala nfe nga ngirabyeko. Ngewandiika nti ffe nze Shalom Kaweesa omutuuze w'egundi MP nkwegayirira badde bakumye kaadi. Jangu weesimbewo. Banange nyambo ginnoonyezeeko ebbaluwa yonna. Boogeza mimwa. Ebya kisiru oli yakunganya mu compound ewa naga nti abataka bagambye. Segona abataka bagamba. Abataka bali bana constituency number. Abataka bana basayawo constituency. Segona bazai. Gwocho maya buli ajja bagenda bonna they are going to be humiliated. Buli ajja independent. Buli ajja independent. Tagenda kuwangula kalulu. Nga akajjawa bantu bali ko ebya kisiru. Ati bakumye kaadi ogamba buweereza lwaki tova ku bantu. Bokadi ekoze ki? Yakumirwa okulaba ngoli wa kibugwe. Mu Luganda lwe tufu incompetent. Mu Luganda kivuna ki? Gundi can't be incompetent Segona. Ati ulira in terms of what? Kati gwe incompetence gyogamba ndowooza ogamba ya bitabo. Kati ekibina ky'otulamu ne kiraba nga gwe buweereza abo tebulyasobola bbongerayo. Okitegedde? Nga bino ebisobola wasoma bulungi nnyo bayita batya? Learning friends. Learned friends. Elites. Babo busuuti. Baako yaabo. Anti ugenda kulako omuntu nga suuti zigenda kendera mu parliament. Abo busuuti abo. Oli yagambye kakati. Waliwo n'omulala yabadde ajja independent Shalom namwerabidde. Nene yasinakkiriza na conceding a defeat. Ate oluvo yabadde waawa Shalom mwerabidde. Namala naganda kati yeesazizaamu abantu bakoze bawayiriza abantu we Katonda abalaba. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey White, the
The stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey Wayne tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kastori Tigambo, it is happening. Manya Oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Tuina abantu emitwalo ebiri mu kanaana, if I'm not mistaken. Ebiri kanaana. Bantu betulina ya. Tugakweza ebiri kenda essaawa yonna. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Shalom 256 ana wa Shalom 256 Nation. Thank you so much. Abana abera ku video zaffe za premier, abana abasala obuntu. We can't thank you enough, but mwebale nnyo. Ennaku zamaze ziri 11 October. Nze Shalom Haddad Kawesi mbaawo ne Mustafa Birwa Mukaga nga digesting ensonga ezikoze amawulire mu wiiki ezibadde wotabadde wowangaalira wosula ne ku muzigo naye nga tebasobola kuzitegeera olw'okuba ali busy tuyisamalizinga wano abatulabanga muli bwe yesterday I met a man twali wa Mwafrica omusajja ennyanja erabidde naye nga ava Canada najja n'atulanga Shalom Mbaga yabba kutumira nze ne bampa ssente bwe tebaakuwa abantu abali ebweru batwagala ennyo abali mu America bantu bampeza zimmeze ngaga kyemukola kyamaanyi nnyo. Mustafa Bukanya, assalamu alaikum. Abakutumira tebampa ssente bwagamba ndi wasula nabaga esmute eri ku mobile money. Happy Independence Week. Siri ku independence. Nati wakajja shasha mu ngatu manyi kigambo independence. Kati gwe nga oluzungu lwa kutawanya. Ngarusha interpreting abulungu so okujaganya. Ne if you can interpret ekigambo independence. Obati wali independence. Let's forget about the term is there. Other factors which we are facing. Yes, other factors are there. But let's celebrate the fact that we are no longer a colony. Okay. Let's take independence. So soko yakaiza antu independence. Yuza antu tuka kuna kulwa amefuga egemefu. Otuka kuna kulwa amefuga. Ninga tewa antu Shalom omuntu okutuka ku kino atolina kyofunyire kinira makulu. Ego celebrating a birthday. Nga tulina kye weeyongeddeko. Oba otawaanira bwereere. Asigadde kugira emyaka emikadde oba osi. Mba nkuze. So I ought to celebrate. Anti okula kugenda na achievement. Buli okula obukuzo omanyi okula kuli nakyo. Kati tewewaniranga mu kintu kyotataddemu effort. You just go naturally. Gwe ne bakusibira mu nju buki okuze. Kati kitegeeza nti okulako tokulina mu mukono. So katobazi bajjajjaffe abaalwana abeewaayo okulwanira Uganda. Bazira ki bajjukira abaakontributinga ku independence ya Uganda mu staff? Nze njagala n'ogundi. Omitani bakakoma. Kakoma kozi yakola ki? Your anthem wa flag. George Kakoma. Tuwasoma history. Aggressive bingira he designed the national flag. Negwe. Shalom. Wasoma ngaki? Bye nasoma. Kubanga we am confused. Ebyafayo tobimanyi. N'obusawo bwakulema. Wasoma ki ekituufu? Kachadde ku scripture kiwadde ozoga tutangaazemu abantu bategeera omuntu gwe badiringa naye. Omanyi kizibu nnyo kibi nnyo diringa n'omuntu nga tomanyi ani gwe odiringa naye. Kugamba tubategeere woogwa. Grace Bingira he designed the Uganda national flag. George Kakoma he composed the national anthem. Nziramu okubajjukiza Shalom yasomera seeta nga taata kujjawe ng'aseesa mu buugi. Nasomera ku sikaala. Kisoboka okubanga ono yali tani boy wa kojjawe. Anti omuntu manyi tufumbe balina okuweereza enku.
Ndawe zankojja wange nkunga tusoma. There are possibilities. We are not sure. Jojo mukakoma akola ki? Go ngambe gwo binyonyo. Nzagami. He composed the Uganda anthem. Kakoma. Bategedde era ka history. Grace Bingira designed the Uganda national flag. Bishop something Kakoza ya composing ekitiibwa kya Buganda. Naye oli kukula mwaka. Sikula mwaka. Sigamba ko wenkutuma wala lodda. Ntuma. Bishop Kakoza yakola anthem ya Buganda. Buganda Kingdom yo yafuna independence nga 8 October. I don't know how it comes about. The other one is a kingdom eri nchi nsi. Buganda wakwanti Uganda etambulya nnyo ku Buganda. Yes, waliwo n'abaali bagala Uganda ogituma Buganda ibeere wamu. Kumanya Abaganda beeyagaliza nnyo, which is okay. Njagala nnyo Abaganda, manyi omuntu eyagaliza nnyo. Yakwata times waliwo abasukka. Kweyagaliza kulungi. Twogere ku president abakatufuga. Twatandikira kwani? Sir Edward Mutesa. Teyabanga alako. Yayita abazungu. Oyo mulala wa 18 onabadde ki? Ngamba ono Mutesa tu. Yasooka okuba president wa Uganda. Mutesa. Anekudda Capo Mwinton Obote. Beola kati kankubeko Shalom eno Uganda ogiraba. Abakulembeze abasinga they all achieved. Tijasi njawulo eriwo kati nga kweno government eriko ndoza overstay. Okulwa mbuyinza. Kye kividdeko Museveni obuzibu. Nti abantu generation zigenda zikyuka. Ka generation eri evaawo. Kyovola ogenda tuuka ekisobola abe ngedda wali nga abantu abalina ssente. Nga tebasomyeko yadde. Bazirina. Yes. Kali generation zigenda zikyuka otuuka mu eno era nti kizibu nnyo sanga omuntu nga ali myaka 4 nga alina ssente nga tasomye. Naye earlier before nga abantu balina n'essente. Basuubuzi. Bakitammwe baasuubulanga baweerera n'emmwanyi. Naye kati generation zigenda zikyuka nti ne dynamics zikyuka era. Nga kizibu osanga omuntu ng'alina emyaka 4 ng'alina mu ssente nga teyasoma. Nabanga mukozi nnyo banga. Kati olina okuba ng'ositwagolinga nnyo nti emisolo mingi nti ne environment egenda ekyuka. Technology w'amaanyi emirimu egisinga kati gya kusoma yeetaagamu ko ICT. Waakiri akazungu akatonotono. Akatonotono waakiri ali desk akatandikirwako. Nga olaba akajja ebyako. Si kangi. Naye nga keetaagisa. I haven't eaten. Yes. I have received you. Ako. Keetaagisa. Akazungu kajja ebbi. Akatonotono ako. Keetaagisa. Omanyi kawamba. Katungoyako kategira nti keeyongerako kati kagwe ku mutamiivu. Katumbuka. Akazungu ng'oli ataddemu. Lwaki atamiivu boogera nnyo oluzungu? Like kiva ku ki? Babaagala balabwe nti weebali. Anti muli mutima abakimanyi nti atamidde. Kati abayagala ku disproving. Mbisitamidde. Ate oluusi waba talinamu kasente. Abalabanga yembeera ey'okugamba nti ye naye bamulabewo awaddemuko ku kazungu. Ye byabimanyi. Mutamiivu. Museveni afuze emyaka 4 mu ebiri. Amin yafuga emyaka 9. From 71 to 79. Okay, 8 years. Obati yafuga emeka 2 terms. I'm not sure of the years. Bilo nate nebani. Obati yakwata Uganda obujega. Nti njagala omuntu akikolako. N'akomawo. No Museveni would get a chance nga yakoba 26. Kati Museveni yandibadde ataakomawo ate namuyira ate obululu. Gwe omanyi enseno banne Katonda abantu balina emikisa. Omusajja n'akwata ensi obujega n'asooka agivuga n'agenda ne yeewummuliramuko n'akomawo. But Obote was a good guy. It depends. He was. Museveni omuntu gwasinga walana mu nsi eno ndowooza Amin. Ye teyamusiima. Gwasinga okwogerako ebibi. Omusaayi gwe kati tegwakwatagana. Museveni yakoowa nnyo Amin. Museveni baagaana bondinga n'Amin. Baagaana. Kati olina n'emyaka 4 mu staff kyolaba n'ogaana emyaka 4. Because you still have the same Mulago which wasn't built by Museveni.
waliwo enkyukakyuka mu staff gyogana emyaka 4 Ennene mu nnyo. kuttemu Population yeyongeddeko yesooka. bantu bazadde. Kati gwe ky'omanyi ebintu gavumenti erugiraba olwawo nnyo okukyuka olaba gavumenti ekyusiza ebintu by'olabako omanya ekoze Batya nti like nga olaba mulago we tubagenda mumenya era bagenda kwongereza kwaliwa kwerevetinga kati walaba nga gavumenti ng'etaddewo ekintu nga kipya eba y'amaanyi abasinga bonna baddaabiriza buddaabiriza ebiriwo tubiriva oluguudo lw'ekayunga amini yaluleka oba bazeemu ddukola ddi amini yaluleka nti kizibu olaba gavumenti ng'etaddewo ekintu ekitabaddewo ebayanjawulo neteekawo kyeteekawo abasinga bali renovation kutereezaamu awo kabwadi adjustments simu yange jebbi tugatuna mu manifesto yaffe ya nuupu nga tukomparinga emyaka ezijja giyita ne nuupu kyetuleetedde yes kati olaba tunuulira gavumenti omanyi gavumenti weerwawo abantu bagimanyiira noba abakozi baayo kati gavumenti okubba simaanyi gavumenti ya Uganda anti akubonereza kasitaanafuwa okitegeera omuntu aba alina eddembe okukola kyakola kyayagala ebisa ebisinga ekiremesa omuntu okuzza emusanga aba takibonerezo. If I summarize Museveni's government, teach your God, this is what has made Museveni's ruling for 40 years. They are notable ones. Of course, tosobola ruling out for security. Tosobola omugaa nti neera nayo omanyi ekireeta ebuzibu ensi eno abantu bakwata ebintu nga gavumenti ya Museveni we bali mu campaign bagamba emyaka 4 tukoze bino ningira ekituufu tewali nsi myaka eringa bwe yali myaka 4 mabega wabaawo ebikolebwa. Yes kale ekyo si kyamaanyi nti era n'ensi endala nga eno gavumenti si yezifuga niyo myaka 4 zeeyongeddeko zinayo ezikoze so sigitwala nga excuse gyo gye bagamba nti tukoze kino mu myaka 4 tewali nsi era myaka 4 eri nga bwe yali weri. They are protecting the gains. Anti mugwe mu nsi gwe ngamba yensi Shalom nti yo myaka 4 eri nga bwe yali emabega emyaka 4 South Sudan era nayo myaka 4 mabega yali Somalia zonna tezaaliwo ezityo kitegeeza kinti n'oba sigwa ofuga bintu bisobola otambula era ensi endala ensi esobola okweyongera kungera bibiri mu nsi endala kale ekyo si kyamaanyi nti oli agenda nagaa nti tukoze kino naye takola ku ssente ze nti waliwo Shalom ogamba nti oweeredde omwana tukwebaze nnyo ndowooza kyoba olina okukola anti abalala tebeebaza si kyamaanyi Shalom ogamba nti oweeredde omwana wo si kyamaanyi kyolina okukola guwa muzaala ate Shalom kyogaa tugende kumakya tukwebaze nti webale kuweerera mwana webale kulabirira mwana tukunenya tasomye omulala agaana no tukunenya tasomye naye omuweerera kya bulijjo obyawula ebaga what makes news audit those rare things strange things nja omukera mwaki nenjala nonga nti omwana ali ku ssomero kya bulijjo naye ate bwe musangawo kyekyewuunyisa lwaki bano bali ku ssomero itakola bwobanga oliyo ssente zibuze buli mukuganye papula ziganye oli bweru bintu bikusumbuwamu gende wajja Tinakalembe omusomi w'edduwa gwali ebweru gwa ku namba eyo ku WhatsApp yogerako naye ali mu Uganda asangibwa busaabala ku stage esemba taxi zikyukira papula ziganye omulimu obufumbo byonna genda wajja Tinakalembe Mustafa Bukenya tuli mu kasala ka campaign nabaffe bayimba mu kunabalabye emityana nga kitoko oli ne King Sange ekyo nkikutte tomanyi obuyimbi bwa Nuupu obe wacho butabumbi bwa Nuupu bwe buyita ku internet obuyimbi bwa Nuupu ani bukuba anti bano n'obagatta bonna n'obayita ntukuwayo omu bw'ati akufuukira ekizibu tuolwala byono yabadde mu ttaawo what is a ttaawo nze mba nti ze saati nene zimbuzaabuza nekiyowowe mba sikyawula na ttaawo tewamulabi abayimbi ba Nuupu obajjamu omuyimbi ogwo n'obawa abayimbi ba NRM nna n'oteeka awo sikulimba gwerabanyu tewabalayo nga performinga ate bandibadde nno babadde bamaanyi kubanga abaana bato babadde basingamu obungi bebamanya ennyimba singa babaddeko bakadde walige nti abazeeyi bakooye naye campaign ng'eriko baana baki bato tewakirabye gwe okuswala nkuli wali omwana nalabye bano obuntu bano yajje bibateekambo atasa tewabulabye baako kyoyogera ebintu gwe obinsindikira
nkuleko oyogere no anti kwegamba omanyi Shalom Katonda yakola bw'otuuka abantu w'olya ssente you pretend as if n'ebinjogerako tobimanyi kintu nno kyabulaba abantu bakiraba be bampa ssente anti kwegamba nange mba kiraba nti oluwombo lwo nduyuza naye tukolere ku bantu tukolera bakyova nkulese nkwadde no Mustafa nkwadde omwaganyi oyogere bonyekaka Shalom you interfere when a guest is speaking you also speak Shalom kati nkuwa obudde oyogere saka Mustafa mamukoleki musala ekirimi wenjogerako abantu wajja ssente nka tubadde osirikira ki mbadde nsise kubanga wadde onyonyola nti nno akantu jebbikaatekamu atasa tokamanyi nkamanyi kaatasa kakola katya kagenda bbaawo nga 25 October yogera nga jebbi wakatekamu nga kabadde epakwaki etululu eri ng'oyogera nepakwaki I think gwadde musana mungi omusana amatu gazibye omusana omuntu gumuwunza Mustafa nyatunulye embeera yabadde pakwaki Shalom nanti zo gonyonyola ntegeera akasana manyi gundi bagitata photographic interpretation jukira abaana babadde batonga wogambye gobo claiminze no sagala babazze mu ssomero ambaleta n'akulya sagala I would think yo ndowooza tekako disclaimer I would think kyendowooza one language barrier ekyo si kyangu anti wulira omu ono yabadde mu saati ennene gwe mpulira international ayimbe Nicaragua adi sewuunya neewuunya woyimba ew'ennyonyi ne bakutegeera ew'ennyonyi ate ew'emmotoka ne nakigamba Frank Antambi namba omusajja amoyo gwe mugamba akuba international ayimba Nicaragua ayimba ku bizinga by'abasibe kitegeeza tugenda ne gundi ne awards nominations zimu tugenda kuddamu tutunulengamu anti osobola kuŋŋana nti oyimbira ab'ennyonyi simanyi eri ku bizinga bye Sankison be mugiyita batya Seychelles Highland ayimbe yawangula wadde Nicaragua ni kati ate wano ngepakwa kikiganye kyatagadde nno ebyaddala kajja kyamususa naye nedda let's look at other factors kyabaddewo omusana enjala wamantu badde bayimiridde Remi nga bakooye anti Shalom campaign tetuzikubira mu nju bulijjo era guba musana bwekyomanyi abantu babaguziza kye bataagala kati awootira kamiliyoni w'amaanyi anti tosobola muleetinga ku bano agende pakwaki bonna nga bagira ku anti liza mediocres naye nedda obedde omuntu akwata oyo awalana nze naye zi vidiyo entuufu z'oli gino jezo oli gino nedda ezo vidiyo yadde akalinnya ku stage ne munnaate munne namula kozi yakuwayo akantu biri tebyakoma bitwali mululi yugwe munne yagambye ne campaign tezinyuma naye ng'ekituufu tezinyuma yagambye nti bannayina ne campaign tebikola ki gwe abasajja bayimbi nga balinga abantu bamwana yagambye nti abantu babadde nga abatunula abalaba accident epakwaki nedda mwe batategedde NRM be ba silent majority kati ekifaananyi kyavuddewo bulungi ekya silent majority naye nekiri omwana kyotategedde omwana kyagambye nti babadde nga abatunula ku accident abaleekaana eno waffe eno ne tuleekaana nga King yalinnye ku stage kati kankubula ekintu kimu bwe kyotanawo kuno kisinga okimanyi nti ono ani agiraba ati omumwa ono yesimbyewo eyo yani omusirikale nga musirikale nga yesimbyewo olulago wa imitate nga yani ono musirikale ejjeno John Moses Ali manyi nti asinga abayimbi obuwagizi Mustafa amanyira bana nedda tubeereyo bwakimanyi nti omusajja bwagenda awo abantu basanyufu singa bana bayimbi kyokka nyo Moses Ali asinga Eddie Kenzo era singa bwe batadde ku stage n'ayimba wandirabye enduulu ng'ayimba ki ennyimba nedda kyalo mbeera honest omusajja oyo ne bana abayimbi ani asinga amaanyi anti Moses Ali amanyi ekalagwe Colombia Kenzo bamumanyi omusajja wajja bwakiri at least olabamu ng'eshakingamu ne timing yabadde enzibu babadde Kenzo ku stage saa 9 omusana gugize by'abantu mubitunulira ebyo obadde oyagala ayimbe ku ddaaku zisaawa zeezo kyaganye eri tasadimiti kyakoze eki ekinnagaano kyaganye ne munne mutima gwa mu byobo si nabo balabye ate ko video gwa kansindikira no kansindikira ate Mustafa baye komye ebintu ebyo no ngotaddeko n'obuno obuseka
ojja kunkyaya abantu. Sikulimba. Bantu bange bayimbye bulungi nnyo. Yogera omuntu omugambe ekituufu. Ate ekintu kyakoze eki? Kyaganye campaign tezinyuma. Omusajja yeetaze stage. N'abazinyamu n'obuzina buno ne yeetoola. Nadde eri ku stage. Nadde eno. Esaati si ennene ng'emugoberera bugobereza eti. Naye akavidiyo akaleba abantu bakyanyuse babadde ne mukyala we Namutoolo. Bakyanyudde abantu. Ndowooza kale bo kyebalabye ndowooza balabye basanyusa okola omuntu nga beewuunya omuntu ayimba ebitanyuma okuba n'omuntu simanyi. Amanyi ebintu ebyewuunyisa abantu byanjawulo Shalom. Basobola okwewuunya baga n'oyo naye alina omuntu. Yayinza okuba kyebadde beewuunya. Kubanga tulinabo okwogerako nabo. Kati gwe ngambe nti bajja batyo ne basanyukira omukazi ngazze ng'ate onazze okwentertaining nga bali abo balinga abalaba accident. Kyonno kyo kya ssebo. Abo abayimbi ba Nuupu b'amaanyi. Banya abayimba mu Nuupu. Abayimba Nuupu. Abangi. Nkutandikire ku aliwa. King Saha. Fig Femeka. Kwatika kuyikira. Tulina Paraso. Bayimbi bangi. David Platinum yaludda mwimbi wange bannaye. Lwaki ali mu kyalo? Ati wamukolako ekibulo akanota following notakola follow up. Kankuulya story tojjukira ngo omutwala ku Nuupu. Tuna omuyimbi wange David Platinum. Bwemumala okuŋŋaanya ssente ze baabafuuwa. I had mbu ebyo byose binaako obujulizi. Yinza okwansa. Ayinza obba akumye ka juice. Lunch si kiwo banaali. Mbu ankubulira kyaliwo. Mbu anti kankuulye mbu olukweyo mwalupanga. Mulina entambi. Ne bannange baanamu musobola ekibuga. Mukutte omuyimbi wammwe yali? David Platinumz ova mu Shalom Music. Kakati Shalom ankubira essimu. Anga nti Mustafa wandabye. Konze kyekyo promoter. Omuyimbi wange yakubye essente ne bamufungula ssente. President namukwata mu ngalo. Namwanya essente. N'amala nadde ewuwo. Kuba kati ongamba ati omuyimbi gwe wakuŋŋaanyako ssente following tokola follow up. Tomanyi na gyali Shalom Music yagwa. Jebbi. Shalom Music kikyate. Mulimu Joyiranda awezezza emyaka 2 weekend. Era mu Shalom Music yeggalwe. Lwaki bagiggala? Awezezza ameka? Joyiranda awezezza emyaka 2 weekend. Anti nagamba omuntu emyaka gy'amala mu kyalo tagibala. Waliwo awo obuzibu awo. Naga kasaba omuntu nga yigaana emyaka gye ng'asala ku myaka. Wabeerawo ekitali kituufu. Joyiranda ajja mufeemu nga muto. Nga muto? Ate gwe oli muto. Nate Joyiranda akusinga obukulu. Joyiranda yansinga. Kati gwe oli wa 15. Niba ne mwogera ebintu eby'ekisibo. Ate kalina weera otunudde oli n'okyoge. Bakutumye olimbe. Nga tebannanvuma mugende kwanduga Jesto mugule essimu ennungi. Enamba y'essimu eri awo basangibwa ku Ivory. Shop number 19. Esimu yafa Face ID, battery yazimba, screen yafa, Samsung, iPhone, agala MacBook, laptops, ne tablets z'abaana. Genda ku Ivory ku 19. Wengo ofuna esimu ezimala agala laptop eyaba DJs PC ezokusoma mupe ku simu eziri awo mpola. Campaign sabuse Buchaman akaaba agamba yejjusa okubanga alyonyinga NRM teyamanya. Oyo agenda kwejjusa ebbanga lyonna. Omanyi Shalom kankuleko mu nsi. However much you're stupid, let us consent on this one. Soko meyo kyo kisaka kuswa kumanya Mustafa. Ndi musiru. Mina nibijasiga so mwana nga akulabirabe. Ngambe. Owoza smile however much I'm stupid I should consent with. Kimenye wecho. Ngaba omuntu yenna. Sinogera kulinya lyo. Kugambe bwende. However much you're stupid, let us consent on this one. Abasinga ngena mwoli. We've lived beyond our expectations. Guwabere yange sera ntosubira nti no linsanga n'okunsanga. Mujua ensali bakubanga mukola fenga tusoma. Ngoli mbali naye tuli mu sciences tumenya. Abaana bagamba muntu wakola sciences. Wazikola? Ati ze kugamba obibo bempuliriza. Tolina obi wange gwomanyi. Bonna bafu. Tolina obi wange gwomanyi. Tolina obi wange anza baga namba ya Mustafa. Man, this is Seta. Onajinika. Seta. Tali mwana asomera Seta yo kule kanza azunga mnyomwe nkomboleza. Zaine namba yo. Tali mwana asomera sasaba namba ya Mustafa. Tali. Bana bali.
badde manyira teri mwana we seta Uganda Matters na mugongo St. Joseph na Galama St. Mary's Chende Special Jakao otunda masomero chikonna nkuza ku Buchamani da kumulamwa Buchamani mulaba abona paka yasoka ne yejuse eyo okuva wa Bobi Wine iwe ne bigwa bamu oba advice leka tugoye buzo yayiza ku advising ngani nyeke nyira so akwa magezi atataga wegwange da oli mu mulengeza ate anti bwe bamulengeza yewanike Buchamani is a full presidential advisor kusonga za ghetto gosoka kuba omuntu akusinga amagezi omuwa amagezi oli ono talina yadde obwongo gwelaba bale oyingira ate yewa amagezi kasi omuntu omulaba nga Shalom ng'akoze decision ate ne watuuka ebbanga n'ajejjusa ng'otandika okubuusabuusa obwongo bwe watu wanamu akasente ka campaign naye kasente kakutto sente tabuse kaki atakuŋŋanya n'abantu babiri Buchamani so Buchamani alina amagye gegaluwa abiri mu bbanga 3 ku nnyama byali tumulaba nga bogera nga abantu bona bambugirize eno byali bya ddaluli naye kati enjala eri kwabo anti Shalom omuntu abanjiza mu kamera kasoba omuntu nga atandise okubanjiza mu kamera mwana talina appointment okitegedde Buchamani akyasobola okudda eno ku side y'abantu but it's not too late era ali ku side y'abantu naye nadde eno anti gamba era ali ku side y'abantu naye abaki abatono kati gwegala akola atya batabanga big guy n'ali paintinga ayo tetwagala Buchamani kati gweloweza agenda kugattako ki ku nsi omanyi ennyonyi waliwo gye bayita excess luggage oyo omuze eno ku side y'abantu bo otadde excess luggage gwelaba agenda kugattako ki nga bw'omuntu n'oli awo mulaba kasita otandika okubanjiza omusaala mu kamera anti kitegeeza talina mukama wo kasita omubeera otya ng'olina mukama wo ate ng'obanjiza mu kamera mukama wo nga tannafa anti kati twafunye kati obuzibu mu kampu Bebe Cool gwe baaseza campaign Eddie Kenzo naye azaagala Nobati event naye abiyingiddemu naye muyimbi kuba Kenzo bakumiwa ne kamiliyoni bamuguddeko omusango guli ku police ogwekatwe cyber harassment hate speech kati niba nani gwe bavunaana ntambi kakati kitegeeza Nobati agenda kufuna ekisenge kye nga besi gye bakifuna ekasangati Nobati events anti aggwako misango Nobati egimu yaginoonya sokemubuuza Nobati mufaati ne Kenzo ayinza okuba emisango egimu oba yaginoonya abantu bagamba mbwe timusumbwa bwavu wabusumbuwamu naye bagamba mbu Nobati yanyereka gamubuguma Uncle Nobati events kyekiriwo uncle ndiwa ne mu staff oli ku mpewo tuli mu show ono mu staff abuuza ku Nobati events Nobati Mustafa inaliko ndio kutimba mwingi atagenda kuimba ku kivulu kye Bobi Wine gwe Nobati wayita pulitinze bubi si buli ali awo nti wakuyimba bana liko friends andi police wotera ke kifananyi ky'omuntu kitegeeza omukozesa okwa attracting abantu police bwe nakolemeswa ekivulu ngero gamba government ya president ye yatadde bangabye ina reference ekatwe ate difference kanaga difference zinkola ki tebikulya wera bidengize nakundika dogonda kulira mu barracks nasulanga wansi wa bitando olusi ogwe mwini poti twakulira mu mama ingia pole sebo kati kamili akutiisa kati kungambe bwa toli tali space kamili akutiisa tiisa na yeka ngubuze mu staff omusajja yali w'amaanyi ng'enze mutale legendary watuukidde ogamba aleeta difference byonna byonna byazannya mbimanyi ne byapanga mbimanyi kati olaba twamanya ne byapanga ebyokutta omwana nga babiteeka ku mali ye ate olaba oleeta difference ono tokudansa ebyokutta omwana tokudansa kati kankubuuze Shalom ne Gundi ne musajja wange omanyi mwe mwera updated golowooza kabadde kyakali mwoyo omusajja oyo omwogezi wa poliisi okubanga ajja buli akaguddewawo n'awa update kyogamba ensonga ya difference ya Nobati y'amaanyi nnyo nnyo okusinga omusirikale yakuba
omwana ngensi yonna eraba mu kamera. Oyo yani Onyango. Onyango ndabala afune message ene ebintu ebimu bigenda empola. Ajja mukozesa ensobi bajja mutomeza. Wati bwe yavangayo nga update kwali enskin ngayo bamwagala buli kaseera. Olunaku ng'akola update singa 5. Ng'omulala alina n'emitaafu mu kyenyi. Ndowooza yali ayagala tuwambeera ndowooza eriwo. Ategeere gavumenti eno bwekola, ategeere gavumenti eno bwekola nga ina position ya ofisi yonna. Abantu abamu mubagende nga kitono. Omuntu ojja mulabaawo ng'alina nga Zolo naye ng'ate mu kutegeera. Nga gwe Eddie Kenzo tomugenda kitono. Eddie Kenzo nga tomugenda kitono. Nina message gyengezaako okutuusa ate nga yatuuse. Ewa Eddie Kenzo. Nze nkolera abantu. Bye bya ssente. Kati wenkuwa description y'abantu. Wanda okimanyi Eddie Kenzo leso n'omwogerako kimanyi nti no alina fake accountabilities obumbi bwe bamuwa obutaano bwonna bwaggwawo kati ne jamusation baagiyimiriza obadde tekimanyi. Mpulira bibyo. Wanda okimanyi nti buli jamusation yabeerangawo Eddie Kenzo yalina expenditure ng'alaga nti asaasanya miliyoni 38 gwe mutwalo gwa dola buli lwakubiri. Sente bwe zaakendeera n'atuuka n'alaga nga bagenda kukola nga jamusation buli lwakubiri olusembayo mu mwezi. Kati yawuzika ebiriddewo ddala kuba sente ziri zaggwawo eza gavumenti. Naye kyembuuza ye Kenzo asala amagezi ky'okunonayo ssente mmwe ge mutasala. Andi buliza ffena tusifere tutasala. Andi ffe tetuzannya bubadi tuli baddala. Omuliriyo. Obadde okimanyi nti alaga nti alina abakozi abakola mu county offices. Benayise yakibalwa mwakirabye. Kibalwa nakirabyeko. Alina abagosti wakazi. Alina offices ez'empewo. Alina offices ez'empewo. Otegeera. Alaga nti bali ku payroll. Alaga kati nti babanja emisaala. Era abadde apekera ssente ng'agala bazimuwe. Kadukanga bawe kasookere wano. Shalom. Waliwo okimanyi minisitule yamumye ssente eziriyo obumbi obutaano baadde bagenda kumuwa. Babukutte. Babukutte. Lwaki? Kati minisitule eyagala emusaba emugamba tuwe ssente twagala kudiiringa n'abali ne regional gundi. Nga bwagamba regional offices ezo tubawe ssente directly. Oba baazimumye olwokuba bino byayimbye eppa tebyanyumye. Siri yayimbye eppa kwaki byokka byayimbira muzeeyi ng'alubamu. Alubamu ennamba esi nga temanyiiko oluyimba wadde n'olumu. Alubamu yali ya Kenzo yali ya Museveni? Yali ya Museveni kuliko ennyimba 13. Ng'ani yaziyimbirani? Eddie Kenzo n'abo babe yafuna abanyongo abakimanyi abaregioni zaabo. Nalaba abaakaddewo kamwe nabo bayimbira Museveni. Andi de muzeeyi andi kati abo baayina. Kuba sita baayina alina mu kibijjigiri. Alina mu Fred Ssebaali. Alina mu Fred Ssebaali. Alina basebatta. Basita bonna omwana omu yangaye nti bukyanga abawo abadde omwana yangambye alina emyaka 36. Talabangako bayimbi baggwako bakuŋŋaanidde mu kifo kimu ngaawe baali awo. Ate kibaali bayimbi bokka yakwata ne bapromota n'abayita babeerewo. N'abalimba promota yemmwe si emmwe. Nze saaliyo nagaana naawe bankozesa ebyo gyekigega naawe. Ne bankozesa bakuŋŋaanyizeeko ssente saaliyo. Yakolima ennyo nga biwedde. Yabalimba nti tugenda bawa eddakiika 2 mwogere ne muziyi musabe ssente zammwe gasako. Bwe baatuuka waliwo bapromota 15. Gwe kikumisa ssente defiance bekaseera obeera mu kuwakanya. Babanyima balekeyo naye nabo kuba kasana bo be baziwa ziggwawo era kati tebalina. Ekyo bakolimira. Ziggwawo wakati federation enamba gye bawa 5 babula batya kati ssente ezikola jamutation. Wadde okimanyi tebagisazaamu. Obumbi 5 babuwa Kenzo. Niye abasajja abo waggwawo dda. Kugambe waggwawo dda ali mu kulanja ali mu kusaba bulala 5 ate bwe nabo gavumenti yabukutte. Kati gavumenti kyeyagala okukola yagala ebiweere eddala bali abaregions eyasinga okukulembeza nti bakola ki bwe yazimba ng'ate Kenzo yeerabira ekintu kimu Shalom. Abo ba regional artist teri yamufuula president wa federation teyali yamufuula sita. Era olwokuba yafuna enkolagana ne Magogo yamusomesa ati w'akalulu tiwane Kampala asobola obutakuwagira bano boona baboogera ennyo. Funa bali region zingo ye bulaki ate obawo obulinda nga be balunda nga gobategeerera. Okategedde? Nkitegeera naye kye ŋŋamba. Ate no music yasala ddala dda mipiira.
Gosanya n'okuzanya. Andi nkikubuulidde wakati yakugamba mbw'abala kalulu kaddako okuddako ekisanja ekirala gy'oli nti okufuuka pulezidenti kati kyeyeerabidde teri yamulonda wabula yakunganya basita banne n'aguza gavumenti ekirowoozo tinkutte federation nkutte basita bonna kumi mu njirina federation eyalimu babebe kuulu eyalimu ba Juliana yalimu ba Kamiliyoni bapalaso bashiba bonna baspice tule ekifaananyi ekyo nga balonkinga olwaleero saka mugenda kutereko ku WhatsApp awo obiteereyo abantu kuteekayo gundi ngenda kwoleza ebifaananyi bibiri nga balonkinga federation ne wano nga basingana president ye Munyonyo tugambe ku line y'omu maaso nga balonkinga federation waliko ne bapromota babiri omu bamuyita Iga omulala bamuyita Fifi ayine ebbala emakindi beyaleeta byalaga presidenti kati nina abayimbi babijoni baabano enkola ey'obufere twagiko abantu keeka kopi kekatagaba kakodo kagala keyagaliza kokka buli kimu kyonna president omaze omuleeta oli president Museveni nnyanja leka ne banno boogere eri muzeeyi basabe ekibasaba ebuzibu bwa kikono kati twataddewo embeera mbu maya kati budget ya muzeeyi yakendedde kakati osaasira mu president Museveni gw'osolooza emisolo gya Uganda ekyokubiri kati kezi yasuubizanga abayimbi mbwali mu kulwanira corporate era federation yajja kulwanira corporate kikwe gwali omulamu omukulu Shalom corporate kati ate yakoze video ng'agamba oba regional artists abatereddewo embeera era kati ekintu kinene nnyo agenda kuddangayo eka n'omugaati ne ssukaali kani imagi naye kenzo yabakwata obujega ono wajja ojjuuzi wano yabategeerera yani kati mbona ebya Uganda weebyo osobola okujja n'ovunairamu gavumenti n'ogibbamu koki naye ekirungi kyalina nti bazirya kivubi era kati zamuweddeko waali awo talina kwe kuyimbisa obunafu epakwaki ng'amaanyi talina waya kikola akigenderedde no but events tweyanziza nnyo siba bulungi kale sebo tukutadde oyetaaga mwezi yesenga ne bat events ku sente bat events batamwa ku sente ate bategeere bekizibu kiba kitegeedde bakimanyi sente bamwe sente bamwe kusa bagenda boogera amafuukule okufa obufi kuba kati sisa movement yakati muli mulungi mweni alemu temuli oyo no bati agenda kuboogerera amafuukule kuba kati buli kimu akimanyi ekyembalirira oba tekakyankola bamwe ku sente no bati kwali ekyamazima bwavu obumutawaanyi abasajja mugere ku Biva Organic and Natural Health Products esangibwa Omengo opposite Masengere mufune eddagala twala mama wasenga walumu omugongo amagumba ebinywa abalina lusazi mwezi gumu baku 0752 0752602427 Fufa yaganye okusaba kwa Vipers naga erigi egende maaso ne Shalom nagamba twali ffenna ne gamba muli ani magogo n'aba DP ne tukoli Kampala abo balina okusaba ennyo omusajja omupiira agutabudde nja kukwako ku namba Bikes International bamuyogereko nabo kumanyi nti kakiiko akaategeka zino eguuni zino empaka eziwedde ndowooza nga bagusamba kuliko nga basatu ate nga naye ogundi budget yaabwe yafuluma okitegedde nti nga baagusambako bajje twegatte wamu tutegeke ki tweke tournament tebaabayita ndowooza balinako nga basatu agenda nakuŋŋaanya yani ono ow'olubuto ko yani ntege okimanyi ekimuzeeyo eky'olubuto ekyanvumanga simumanyi okimanyi kiko ekinene bwe kiti ndyatuukire ku nsonga saagala olumbe personality ati nkugamba Fufa yaganye yagambye ligi egende mu maaso Vipers ate samba yemanyi anti ate nga Vipers agyetaaga ate bena ali mu kwekaza mulindwa gamba sede bwe bawangule season ewedde paka kati babifunanga you're serious this chimanyi kati no wangula sente mu ligi yawedde nene eri makati etambula nga ne sente za wangula gundi ewedde tezikola ki tezifunanga bwe bayogeddeko bano bagambye nti sente tubadde tukereye mbukeri naye can you imagine tournament ewedde oba season ekoze ki ewedde sente ziri ongeza abo zifunika abediga Watson buli nnaku babeera mu office
bwe bayogera kino bayogera kino baleke anti nkugamba kati gumaba wa sente za gundi nibanange Shalom mwana gwe amawedda ne bwenjogera bonsunasunako bonzizeeri wanza mama mumwalanga esente yebi tournament eno gitusembyeyo ebadde yaki gimwalanga CAF anti bafulumya akawumbi kamu ku Lwokuna nga tournament ya Mande ate kakulanga kati kye bakola ne bakubisa baana loza baana nga 2 batekako emashinge batekako ku Bombo Road ne bawaako ba Shalom eyo billion yona yakola ki gutu waweza na million akawumbi kone kakola ki gwe osobola okuta sente za ezigenda okulanga tournament ku Lwokuna n'olizinga sente ku Lwokuna nga tournament erandika ku Mande era buli gwe bawa sente nga bwe babawanga buli omwagamba afu baba ate nga balinga abwadde okwogerera FUFA ninge kyanza sente babawaza akulanga tournament nga za CAF mwete mwabyawulanga twalanga angati nga muwana FUFA oje twakolera FUFA sente babawaza awareness mukuletinga awareness mu society ndio mpira wegiri twakolera CAF si FUFA mwakolera yes twakolera initially ndabayo ono principle mwali mwina kolera CAF ne contract zonna twasigninga twakolera CAF mwayogera ku kiche mwayogera ku CAF ne tickets ze twafuna zonna zaiza CAF ngembuza kumwenna twalanga CAF twakuletinga awareness bali baagala video je ziri emipira je jiri anti abayo bajagala kati Mustafa anti ulira I don't know what you're talking about anti ulira ono principle mwali mwina kolera CAF ndeta yo video yonna ngo mentioninga ku CAF kati mentioninga nanya mentioninga mpira gwa Uganda muganda ngenda Samabwet sinoge sambe that was the instance creating awareness yes. of the matches where to be played from Uganda awareness yaddi sente twaji creating zali zinga lwako video tewaziraba anti ulira sente bazita lwako twakola zi video mwazikola niye anti ulira mwakyuse mwatandika kuwana FUFA tetuwananga FUFA era chobola kati njogeddeko bonsunasuna anti togera bya mpira magoga aterezzo mpira gwe Uganda gukoze obulungi obutagambika kale ulira I don't think we should ever get a good leader like Mwami Magogo Moses Hashim Samalaikum Haji Mugambo cha njagala munvumiro tukwagala nnyo ku Shalom 256 webale akyusizo mpira gwe Uganda Uganda twakubye mpira gitwabadde pane twakubye inze katika nkubule Shalom Magoga akyusizo mpira gwe Uganda akoze bulungi nnyo kati mpira guli bwe gutinta butinzi sirika njogereko tujja kwogera bya kisiru wano eka njogereko nkugamba Magundi mwindo bamwetaaga naye yetaaga ligi Mulindo ateyetaaga ligi nga yo bwe mwetaaga cholowooza cholowooza anti buli emipira gyonna agiyina zi under zonna aziyina abamasomero abayina kino abaali atasobola tali mu ligi era asobola okufiicalinga samwe amasomero gazannya alina muzi under biki bano bategeere butegeezi nsobi yaabwe nino omupiira baguveeko bani omupiira bali mugwalinga gubazaala n'omupiira ave ku mupiira gwaffe agute alina okugukyusa agukyusa agutwalewa ffe gye tuli agenda bakuwagira omupiira ogukyusizza azimbye Uganda Cranes kakyeyina amaka balina bawummulira batrainingira ate tebagwa kubanja Uganda Cranes yonna ezo ebyo sente zezaabwe ez'okutwala zo zifunika naye z'abasambi kalungambo oti kati kyogaye Mulindo talina nsonga simanya abanagula tiketi zo kyembuuza kyakaga abantu tiketi FUFA aye tejja FUFA badde egendo zigula tejja ezo kale ezireke bategeere Mulindo akyagamba Mulindo mutuufu nnyo nino omuntu atuufuga omupiira n'oguvaako n'ogenda gwe ngolemedde ku YouTube sinanze kulemera ku YouTube Shalom olamu kasito dayo matakago anti kasito omuntu akola ekintu nga takivaako namboze ngalemedde mu nakato mwogerako ali mu evening naye namboze mwogereko ani ali mu evening kyenagamba luli nti tuli mu transformation ndi just enjawulo yasookera wali jona adde butambala yo bakutumidde abantu adde kibibi abantu bakwagala nnyo mu staff nange olina obuzibu bumu kati ate tuddamu ku nganti gundi yantumidde tebakwadde sente wanga seeto zituuse katono bampe entangawuzi mbaga that car we can't put tubali muntu yali akutumidde entangawuzi in that car kakati ekikulu enti namba yange onyina katoddamu ku nti yako message nti gundi akutumidde naye abantu bakutumidde abantu balaba Shalom 256 twadde butambala eyo Shalom amazzi Shalom okuzu bane Mustafa aliwa
ate bannange weezira kukuwaanako bannange abantu baagala Shalom singa wali mukazi gwoba okuwaana obuwaanyi n'ojjamu ezikyala weezira akuwaana mbadde nkugamba fufa tugiveeko Taafu jajjanga independent agenda kuswala nti ayongera kati kuswala kati ali mukukwekwerera mu bitosi Taafu B kati gwe weebuze ajja independent akole ki Makinje East ate kati Shalom eno season buli muntu ali independent yesibe 3-2 ntono buli ali independent buli ajjanga independent Seggona Taafu B abo bonna anti gwe weebuze wabanga Shalom amanya kaluka sente omuntu katalina amufandi nga sente abagenda zijjawo bayina people have money abagenda abateekamu zakiddala jukira bakumye abalonzi basaba abalonzi Mustafa you understand the ground is saying something different from what you guys have anti wabeewo alina ebbaluwa nga eva wa mulonzi nze njagala ngirabyeko Shalom mu nsi njagala nfe nga ngirabyeko ng'ewandiika nti ffe nze Shalom Kaweesa omutuuze w'egundi MP nkwegayirira badde bakumye kaadi jangu weesimbewo bannange ennyamba oyo ginnoonyezeeko ebbaluwa yonna boogeza mimwa ebyo bya kisiru nnyo oli yakuŋŋaanya mu compound ewaali n'agamba nti abataka baagambye Seggona abataka baagamba abataka bali bana constituency namba abataka bana basalyawo constituency Seggona bazaye gwe kyomanya buli ajja bagenda bonna they are going to be humiliated buli ajjanga independent tagenda kuwangula kalulu ng'akajjawa bantu baliko ebyekisiru anti bakumye kaadi ogamba buweereza lwaki tova ku bantu kaadi ekoze ki ekumiddwa okulaba ng'oli wa kibuggwe mu Luganda lwe lutuufu incompetent mu Luganda kivuna ki gundi can't be incompetent Seggona anti wulira in terms of what kati gwe incompetence gy'ogamba ndowooza ogamba ya bitabo kati ekibiina kisobola nekiraba nga gwe obuweereza abo tebukyasobola bbongerayo okitegedde nga bino ebisobola wasoma bulungi nnyo bayita batya land friends elites baba obusuuti bakooya abo anti ogenda kulabako omuntu nga essuuti zigenda kukendera mu palamenti abobusuuti abo oli yagambye kakati waliwo n'omulala yabadde ajja independent Shalom namwerabidde naye yasinakkiriza n'aconsidinga defeat ate oluvo yabadde waawa Shalom mwerabidde n'amala n'agamba kati yeesazizzaamu abantu bakoze bawayiriza abantu oye Katonda abalaba ab'ennakivuma bakikoze omubaka waabwe bamugambye todda tojjanga independent ne kati oba okola ki Shalom bantu kaadi webeeganyi wumulamu kati tumule weebuze Taafu byano naki kuweereza abantu baani baweereza Makinje East teri ayintu eri wagenda kuweereza naye nze Katonda ono musabe buli ayagala ajje buli awulyambu ayagala buli omu ayagala ajje ajje babaswaze lumu n'akasente ke basigazzaawo nako abalonzi bakeeriire Lukwago akuba gudiikudde yatabukidde mu babuloga ebaatasula ambe yawa ssente nemwogerere nkuba atonya naye Lukwago alina ebisima wabaawo ekibaawo nga gyejjeerezebwa kiki kati ekijjeerezebwa enkuba y'omwala nabagamba bagumenye era kukyagenda mu maaso Shalom niye muni ebintu emuwolereza oba anti Lukwago agamba basasula mu bannamawulire mwe babuloga amwe abawa ssente mujje muwolereze ekintu kye anti Shalom tolwananga nnyo ku kintu kyotasobola kukyusa ogoma tegukyasobola kukola ki kuyimirizibwa Lukwago ffe kitwalinga tumugamba omwala guleke gwe kyasobola kuguyimiriza oli alina ebbaluwa okuva ewa pulezidenti nti akkirizibwa okukola ki kati lwana kuba n'abantu abaliwo bafunyemu batya kati bo yabasalira amagezi kyokuba webatandika okuzimba yayogerawo kyalo yakola press conference kiki okwogera n'abamawulire oba nze nkitegeera obubi mbadde manyi yamobilizinga funding ne bagamba Kampala afunye bwaki amata bagala amaduuka g'abantu naga Kampala teetaaga engineer yeetaaga lawyer yali emyaka tutumwadde gimala naye musajja munaye bagamba basiraamu naye obusiraamu bugamba ofuga ku bantu nobakola ki nobata buli buweereza obuweereza bwo tebukoma
nga nazaala akoma Kyalo mujagala abasajja abo abaswazi buli kiise yeesibye ku bantu ali asolo kwago bagenda mu bakalulu bali mwezo yafunye gundi bweyitiye entuufu okwagabadde mu muzanyise Kampala gwe noweesiba ku bantu n'ofuga kino okwago yagamba waliwe baagira wei nze nali mayita dda Obantu aba political capital ate abalina okukomawo kuba ati aba atambula ekitegeeza aba alimba anti gwe nti ogambye kwanza egambye nze nali manyi nti yeetamiddwa ebyobufuzi abikoze abikoye kaddeko ewaka atunda akole ku bwaloya okuba bakubisiza ebipande aba akyaweereza abantu kuno yajjidde ku lyanda lya simu kabonero kiki lyanda lya simu CPF simu lyanda simu nze nabyenga eryanda lya simu yennyini mukama wange lyajjiddeko nja abo bave ku bantu omusajja bagamba nti omusajja alemeddeko ate gwe tulwanako aveeko ate nabamulwana nabo bafuuse ekizibu kati tuli muki kino Haji Kamoga poliisi emuyigga ne bagamba mbu yavudde yasse bagamba yabuze bamutaddeko $3 ntono bongereko ssente wajja bye nyingi mpuli bamubanja $1 simanyi mmeka kati omuntu ali mu ssente ezo ate omuteekeko $3 poliisi naawe erimba poliisi eyongere ku ssente ebyaddala musajja naye abasajja ababbi abantu bani abo Bakamoga Shalom poliisi ya Uganda bwetuukira okuga nti enoonya omuntu abadde alina ssente omanya bbi oba they are winch hunting him kati kankubule we batuukira okunoonya bagundi badoni Kristo yali abbye ssente nnene kuba poliisi ya wano ya ssente abo neso oba protectinga kati wetuukira okuga nti ekunoonya oba olemye ekyo kireese enjawukanya abantu bagamba tulekerawo okwesiga abantu abatunda amataka muli baffe naawe oli mutunzi wa ttaka ensonga ya Haji Kamoga ogiraba otya lwaki mutunda ettaka emirundi ebiri mutunda empero oba mwagala ssente anti kyalo omulaba ettaka liri bwe liti abantu abasinga kati abasajja abo bagenda abantu ne babeesiga anti baali banene namu ngeri y'olubuto omanyi nagamba ne abantu babirivinga nnyo mubiri size kati andi tugenda kwewola Shalom tebayinza kumpa ssente nga wooli bagamba nze naazijjawo naye kati gwe olwokuba oyagala kukolamu kasaka era bakuweerawo ssente omanyi bwegubisiza nnyo abantu kati Kamoga bantu bamwesiga olwokubanga alina olubuto naze neewuunya omwana Doni Poliisi musajja nnyo kubanga olina kilo 3 n'obba abantu oba bamwesiganga kuki alina ssente Doni Poliisi ajja alimwakanyiza parkinga paka eri wano ndanga adde mu kata Doni Poliisi wano ku mikolo gyo parkinga ano zijjula wano paka eri wonna nti ekinnuma abantu bonna boopaleetinga gavumenti eraba ba Haji Kamoga ebbanga nabba abantu nga mulaba lwaki poliisi ebintu bimala kubaawo neryokeraga nti ekola mayi poliisi yotefa ku muntu wa wansi ati ensonga baga omwogezi wa poliisi yagala okwesigira ensonga ya Haji Kamoga ebadde mu kooti anti lwaki abala tebabawa gundi tebabakkiriza kuwoza nga bava bweru lwaki yalinamu ako kamunesite lwaki nga ye kyemu abasajja babbi abantu ssente ssente zaabwe banaku bantu abantu bamana bava ku byeyeeyo abatwalako ssente nabaweereza abasajja abo ssente ne bagejja embuto kabeeraga ne mulyoka mubakubira obulango kalango ate namwe katugenda tandika obavunaana bani mwabakuba obulango obwaki musooke mulabe ku certificate y'omuntu tunaba kumulanga kubanga poliisi yeefukire ddala yo nga ye eriyakitinga ebintu bimaze kukola ki kubaawo bantu ababbye oli ababba mumulaba nga poliisi emoga etunula eti bayiga okunyonyola waliwo abo simanyi bayita aboogezi metropolitan Kampala n'omulirwano omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ye emirirwano gya Kampala gyegiriwa Mpigi Mukono Wakiso gyemirirwano gya Kampala Kampala Metropolitan kati tebayo boogezi babayo abanyani bo yayogera Metropolitan ate nze nalaba omuntu ayogerera poliisi amu kuba basinga obuyinja obutini okimanyi Andrew Felix Kaweesi yalina amayinja era oyo yali exception Andrew Felix Kaweesi okimanyi nalabako omuntu ayogerera poliisi ey'ebidduka ng'alina akayinja kamu simulabangako simanyi oli omukazi
Eno go bali bagana okuttira mu nyumba. Nampima. Ye yalina akayinja, tiyalina akayinja kamu. Bamutanga nampima, fande nampima. Tiyalina akayinja kamu. Osobola okwogera prison ng'olina akayinja kamu. Prison nino alabika n'owakayinja tebamulaba, mulayini tebamulaba. Olunaku leero mu staffa sijagala okwongera ku size mu Shalom Services. Shalom Oro ne waali. Nope, tulaunchinze manifesto yaffe ekavule. Njagala tugiyiseemukko manifesto katonotono bye tugenda okukola. Naawe okozi oli waffe. Buli yambo yenyanjula. Tokombulire. Message from the party president. Executive summary. Nope, kyetandikirako. Ulira. Manifesto priority 1, restore freedom, constitutionalism, and human rights including gender equity. Kinnyonnyola abantu. Eddembe ly'obuntu. Ddamu biddemu. Restore freedom, eddembe, constitutionalism, constitution ebenga ekola, and human rights, n'eddembe ly'obuntu, including gender equity. Abakazi n'abasajja ng'agundiza enkana. Manifesto and manifesto priority number 2, end corruption and wasted government expenditure. Abo batuufu enguzi n'essente ze mugamba kati nga ze mpulidde n'ayogera yagenda okuwa abayimbi bilioni 5 naye nga n'ayimba alinga ayimbira kabbuli amwe bilioni 5. Why? Guno omulinga alinga ali kabbuli. 17, manifesto priority number 3, consolidate national unity, rebuild war-torn communities and eliminate sectarianism. Kati kankubule abantu obumu bwo bwetaagisa. Sectarianism ne ogijjawo nayo nzibu. Yeremedde ku bano. Nammwe mwaleesa abamu. Nammwe mwaleesa abammwe. Shalom. Kankugamba ekintu kimu. Omuntu yenna gavumenti ogiraba tesobola kubulamu bantu. Babo. Enjawulo weeba nti ne kunyigiriza ate bano abatali babo. Okitegedde? Shalom obeera n'omwana wo nga gwe headmaster ng'asomera mu ssomero lyemu tekirina buki. Enjawulo weeba kunyigiriza bano abalala ku lulwo ku lw'omwana wo ate yabeere bulungi. Manifesto priority number 4, guarantee equal access to quality public services, clean water, health care, education, energy and public infrastructure. Ebyo nabo biraba enguudo, malwaliro, basimanyi masomero. Bino biraba amasomero basomera mu buntu. Waliwo essomero linaabenga limpiritiringa ente. Kana akasolya ndowooza nkakomaawo. N'ejja ebbimuwanvu. Ng'oba omusomesa ayingira atya. Manifesto priority number 5, create 10 million new jobs by 2032. Mirimu. Leveraging tourism 25%, manufacturing 60%, sports and the creative economy. Omuli abayimbi ife ba bloga baani mwe bamwogezi creative economy. Ate abantu bangi tebafuna mu gundi mwe bakola nga batuuliddwa abalala. Kati gwe weebuuza omuntu asobola okunyeenya abaana abato bw'abanga yagamba nti yakulira abayimbi. Ani? Ono aziwa essaati ennene. Tasobola kwani? Bw'aba ayimba n'omwana muto teyeenyeenya. Naye ng'ate yakulira abaki? Nga yakulira abayimbi. Gw'olaba kijja. Manifesto priority 6, establish a public school feeding program to transform agriculture, ensure food security, enhance education outcomes and support a healthy population. Bagatuwange G mu government ya Bobby empya. Wagenda baye ekikopo ky'amata G ka breakfast ku ssomero. Anti ministry yagamba tewa abantu bana byakulya. Ate n'abazadde abeekuŋŋaanyaamu ssente nagwo muki? Musango. Kati abaana bo basola entegera yabo abasajja ekwewuunyisa. Tetugala kulyanga eggi, amata ne sirira akantu ajja bba amasomero ga gavumenti. Ebyo bisoboka. Kati gwe weebuuza ssente zigenze mu campaign mmeka? Nnyingi. Bonna buto obusongasonga. Manifesto priority 7, stop land grabbing and guarantee sexual land rights for all. Ekyo kituufu kyalimu abantu babba ettaka. Abantu bakaaba ku ttaka Baji kamoga. bakamoga. Anti ze neewuunya entegera y'abasajja bano abali mu gavumenti. Ettaka nibanga liko abantu nga 5.
naye ng'ate ayagala oddibba ali atya neewunya entegera yaabwe n'obusiru bwabwe nti bava luwinga omuntu omu kusinga abaki balina ssente mpozi era kyoba ogamba amagezi gaabwe awo wannemu otutegeererawo ddala nti omuntu omu asobola okusinga abantu 5 nebagamba nti ettaka ligende kuwona omu 5 baboneebone. Manifesto priority number 8, empower regional and local governing through real devolution. Gundi ezo kati eri ku magombolola biki ebyo tebuli ssente juka bazikuŋŋaanya enenkola eriwo ne bazizza eno mu treasury ate ne maana yepapimira kati ne ziddayo naye bureaucracy ali awo mungi paperwork ali awo ningano gundi gw'omuntu yasolozeza ssente ziziri eri ate alina ozikuleetera eno e Kampala naye bazisolooza Kiboga ate zimale zidde eri ekiboga kati lwaki wekiboga teyejjirako gwe nakuwa enjawulo yo kwati bano babanga babbulooka gavumenti banga babbulooka. Manifesto priority number 9, position the diaspora as a strategic asset and strong foreign policy for Uganda's development and competitiveness. Gavumenti ogiraba abaana be basolooza ssente abebweru naye terina kyebayamba omanyi yo kyekola yasiba ente yayo ku musenyu nga bwekama omuntu gw'otadde passport yefunidde omulimu taliko follow up tolinawo omuyambira nomugamba nti omuso okosiko bayita okusiba ente ku musenyu nga bwegikama government kyekola. Manifesto priority 10, ensure sustainable management of natural resources and climate resilience, including climate change, detection, adaptation and mitigation. Kati kankubulyo Shalom. Omanyi nti gavumenti eno naye kwanne Katonda na mulimu abantu abasoma ne obuzo babasoma ki. Gavumenti erina poliisi yaayo. Bw'ogenda n'osala emiti aba forest bakuwa ebbaluwa. Kati weebuuze wakuwa ebbaluwa eri omuti ne gumera ate eno bbaluwa ya ssente. Kakati gwe weebuuze poliisi ki Shalom omaze osala omuti guli ku ttaka ogutadde ku loole. N'otoka wali nga waliwo akapande baagala ki n'okwata emitwalo oba 3 emeka n'ozikola ki muli amagezi gaabwe amangi ennyo gaba nti era omuti eri gy'ova gubaguzeemu okumera anti ebyo bino bye bagamba. Manifesto priority 11, transform Uganda into a tech-driven economy through leveraging technology resources and innovation. Obuyiiya abantu bafune mu buyiiya omanyi kiremesa obuyiiya omanyi ebuyiiya ekibulemesa mu nsi kuba nti omuntu afunamu buyiiya bwe okitegeera kyekikakkanya obuyiiya nti omuntu wabanga singa nenze empiso tetuzijja bweru naye omuntu singa abeera nga tafunye mu buyiiya bwe naamulala ggwamu amaanyi Shalom bw'oyiiya eppeesa n'otasasulwa bulungi oba tojja kuyiiya ssaati kituufu kati gundi kyekola ki manifesto kyetegeeza manifesto ya NUP tetuwaddeko okitegedde ani omulago kozi wangayo tetubyogerako ebyamu ebyaki ebyokubawooninga ani kozi bikulwa pula taliiko ono wagambye ani abakwetondera ali namwadde ennaku 7 anti naye yagambye naye tabaloza ki tagenda mu ssabo ekigambo kikimala gwe Shalom kino naffe tujja kgenda mu ssabo kati ate omwana n'agenda nkulya ka vidiyo nga buli adde amugirako yafa adde erijja kwani kwali eni screen ani yafa adamu erijjako naso nendaba Katolo Bwama nendaba Tamale Mirundi nendaba Isima totya Shalom kati nga nze nkyamugenda kufa ngaali eni yantiisa nedase Girinya kakati netugamba nti Shalom katulabe obutiitiizi bwe bukoze eki bwe buyimiridde naye badde nsaba mu buwombeefu n'ekitiibwa ky'olina nga ggwe baako ky'ogamba eggwanga kyoli kawala kalungi kalala bagambanga abantu kyo bagamba nabagambye interview nagikoze Derek Kasuku live watidde my reply to Alien Skin Derek Kasuku live omwana atiisa oyo so tugasukana olunaku olwaleero musiibye bulungi mweraba Jebbi